mu buli ngeri yonna kalimu okubbibwa nga bwe kabbibwa luli abantu okubeera nga babeerawo ne bamukuba bamukwata ne bamukuba ne bamutwala yamala ennaku zaalinga nnya Megatron chairman Nyanzi 4 days kakati bamukwatirawo okubbiri bayire n'amasasi ganyooka n'amala n'ababulako ng'olinga atali mumativu n'ebintu by'okunnyonnyola kakati bw'okolanga ebintu kooti y'abantu neegana okubigula oba olina okutuula mu nsi olina okutuula mu ntebe yo wekansulinge ekisooka chairman Nyanzi yaliko chairman wa NRM Mukamwokyo era akuze ensi yonna nemumanyi nti chairman nze mujjugulako ekintu kimu nti yafunako ttende wa Ssebaggala nga yavunaanyizibwa ku kujjayo baana naye obuggulu bwa chairman Nyanzi ng'amanya nti ekivulu kya Abitex amumanyi n'essimu agiina n'alyoka avuga emmotoka ekiro 9 ng'agenda asala baanansi ng'asala baanansi yatubonyaabonya chairman Nyanzi oyo alina omululu n'omutima gwesi mutuufu chairman Nyanzi neewuunya ebbanga lyamaze nga chairman atasobola kwogerera luzungu dakiika 5 chairman Nyanzi bamubuuza ekibuuzo eky'Oluganda ne kimulema okuddamu chairman Nyanzi atasobola kuteesa bigambo tasobola kuteeseza dakiika 15 ng'ateesa mu luzungu ne mu Luganda lwennyini musajja bamubuuzaako ekigambo musajja osobola okusoma n'otayiga chairman Nyanzi bamubuuzaako kadi yaffe y'NRM ogizadde amazima gakatuna ekibuuzo kyamulema okuddamu ekibuuzo kisobola okuddibwamu n'omwana wa P1 chairman Nyanzi bamubuuziza ng'ali ku TV n'agamba tebankubye ate n'agenda ku CBS n'agamba bantulugunyizza nnyo n'alaga n'ekiwundu ekyekigere ekiri ku kigere chairman Nyanzi ne bamubuuza bakubuuzizza batya n'agamba amannya g'abantu abadde ku foleni yagajja wanga baali bangi abali ku foleni yabe chairman Nyanzi amuwa olukusa okugenda okwogera mu kamera abajjaga gaali bangi ali serious ayagala agenda mu parliament of course ateeseyo ajja mufu kyansire kuwano kakati abantu chairman Nyanzi okukwatibwake kwakubiddwamu ebituli era abalengere wala bagamba yazze akulietinge simpase olwokuba kanokiza olwokuba kanokiza Besigye munanga alimbya ddala tali mu bintu bya kabampaane bino ebya mufumbiro omwogezi omufumbiro antabula waswa mufumbiro baba ayogera ogera n'ogamba nti oba byayogera nga ye oba byogera ku lwakibiina omwogezi wa kibiina naye oluusi antabula n'ogamba oba ayogera lwaki mutunulidde nnyo ekintu kya Nyanzi ne mugamba nti chairman Nyanzi mbadde musaba ekintu kimu njagala abeere Sali Musale wa Bobi Wine nga Bobi Wine bwemunoonya nga tomulaba ogenda wa chairman naye ekigambo ekituufu siri nabbi talina kifo kino nyona kyagenda kwesimba wa kiwangule omukisa gwe yafuna gwali gwansereko ogwo gwayitawo chairman Nyanzi buli kyakola kyonna kimuzabuza mabega chairman Nyanzi baba tosobola kuteeseza ne mu lulimi Oluganda lw'omanyi obulungi gwosobola okuteesa mu luzungu okumalira dakiika sirumanyirayo ensonga lwaki kisobola kwesimbawo chairman Nyanzi ne mu lulimi Oluganda lw'amanyi nalwo tasobola kuluteesezaamu kakati oluzungu nze baba ayogera oluzungu ze mbeera mu bweraliikirivu ngamba oba ekigambo ekiddaka nakituusa chairman Nyanzi nsaba abeere mobilizer wa NUP era mbadde musaba okukwatibwakwe ekkooti y'abantu yakukubyemu ebituli ne musaba ebyokwesimbawo abireke kale tugende tumalirize Kawempe